era twetegese bulungi kubanga omupiira ogumu n'okubanga weterekera ddala nnyo kubanga tolinayo return leg nti guba gumu alina genda kusamba kufiirawo olabe nga oguwangula. Oluvannyuma lwa wiini eyo yabadde ensajja Uganda Premier League embeera eri etya mu kampu naddala nga twetegekera omupiira guno ogumu gwena okugenda amasajja? Embeera si mbi kubanga abavubuka bali bulungi, tetwafuna injuries, tetwafuna suspension, so nsuubira wetwakoma tugenda okutandikira. Atendera omupiira teyagumalaako gwa nokufunamu, ye ali mu mbeera ki? Tulinawo amawulire amalala gonna eri abalwadde. Noka yafuna eya nnyindo, abasawo bamujjanjaba era waali ali bulungi. Abalenzi bali bulungi, ffenna tuli mu Jolly Mood. Twetegese okuva last game, okuva omupiira gwaffe ogwasembayo gwe twazannya, twetegese bulungi ate Katonda atuyambye n'atuwa embeera zonna ez'obudde. Tutrainingideko mu musana ne trainingirako mu nkuba ng'etonnye. Kisaawe kyaffe ne kituwa ekifaananyi ekituufu kye tusobola okusuubira mu mbeera ezebbiri. Beetegefu nti tetutuuse wano mu nsobi nti tusobodde okwenkauntinga b'opponenti abamagnitude bwetyo eya UPL. Twajjawo ttiimu ya Solotiro Bright Stars, ttiimu ennungi esaba omupiira omulungi, twasobola ogijja mu mpaka era ne kuno tugenda kwetegeka mu neetegeka y'emu okulaba nga tujjamu NEC ttiimu nnungi.